Omukyala ategerekese Ekerya Nakate yagobeddwa ku mizigo gya Namukadde Mauritia Nasiwa emisana ga leero wakati mu batuuze okumulumiriza nti alimu emize egigoba empewo. Ono okugobebwa ku mizigo kiddiridde abamu ku batuuze okumulumiriza nga bwe baamukutte lubona ng'asera mu kiro ekikeeseza olwaleero. Embeera enewaliriza abatuuze okuyita abakulira akakiiko okubayamba ku Nakate era nti takoma ku kyakubasera kyokka wabula n'okubasaasaanyiza obubi ku miryango gya bizinensi zaabwe kwosa n'okubeefungulira. Ajja n'anaabirawo ewange emiryango kati waliwo n'omupanisa abadde atundawo amata era yamusiraanye ekyuma bagenda nakijjawo. Atuseredde emyaka 20 akwata obubaketi n'abuna ebyalo baketi 3 n'obudomola 3 n'agenda ng'anaabira buli ku mulyango gwa muntu ku mirimu gy'omuntu. Bano bayisiza ekiteeso Nakate abaviire ku mizigo gy'abadde amazeeko ebbanga lya myaka 2 era nti bukyanga asengako abadde asera. Afuluma ssaawa 9 ssaawa 11 abalingira akuma obuliro n'akunamira abaana baffe bamisana oba kiro n'afukako n'aguzikiza. Ekiteeso kino kirabise nga ne Land Road Nasiwa akisembye era bwe tutuukiddeyo nga Nakate afulumiza ebintu bye. Okusinziira ku Land Road Nasiwa aludde ng'afuna okwemulugunya ku Nakate okuva mu bapangisa be n'abatuuze abaliraanyeewo nga Nakate bw'ali omusezi naye nga tebalina bujulizi okutuusa lwe bamukutte. N'abagadde ahinadde nga akagoye kanakaago kagaba kugwa kasiba kusibwa nga mbono bulijjo bambuulira naye nga sinza gaba muntu nti omusezi kasibula Nakate gwe tusanze ng'asibamu ebibye yeeganye ebimwogerwako. kati golooza obuzibu buvudde ku Amyuka ssentebe w'ekyalo kino Ssaalongo Fred Kakooza ategeeza nga bwe basazeewo Nakate okuva ku mizigo gino oluvannyuma lw'okukkiriza byonna ebibadde bimuvunaanibwa mu lukiiko nga kino kigendereddemu okukuma obutebenkevu mu kitondo. Bwe tutudde mu lukiiko ne batandika okumulumiriza naye nakkiriza nti abadde abikola. Akati bw'agambye nti abadde nti anaabira ekisinza okuneewuunyisa kwe kuba nti asula mu nju ndala yeesudde distance ate n'anaabira mu njuki ku nnyumba endala ya Sheeka oli owaka Petro City kali akali awo. Abatuuze ne basalawo nti tumwetaaga naffe ne tubeebaza obutatwalira amateeka mu ngalo nti okusinga okusigala wano mu bulabe asenguse n'ako. Fiona Nannyomo yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.